بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته twebaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi tukyagenda mu maaso okubaako n'ebitwejjukanya mu ddiini yaffe tutambulira mu kitabo kyatuumibwa UMDATUL AHKAM empagi ey'amateeka kirimu hadisi 445 ke katemerero ke tugendamu walillahi alhamd naye nga akatemerero ako tukalinnyeko biiznihi tabaraka wa taala hadisi zino 445 bw'ozisoma n'ozitegeera amakulu gaazo zikuyambako mu bintu bingi mu ibadaati mu kusinza Allah mu muamalaati enkolaganayo n'abantu n'omukyala mu kugula n'okutunda ezo ziba zita qismu muamalaati department ey'enkolagana ate nga ne department ey'enkolagana nakyo kikulu kubanga part ku bulamu bwaffe twali mu baabul imaama omulyango ogwogera ku bwa imaamu kyokka ate omutunzi w'ekitabo yayogera ku mulyango gw'abaimaamu yasooka kwogera ate bamumini abagoberezi kubanga mu bagoberezi wali ensonga ennene gyetuyisaako amaaso ye mutaabaatul imaam okugoberera imaamu era twalaba nti mu kusaalira ne imaamu twateekulamu emiteeko ena abasaazibwa mu swala bateekulwamu emiteeko ena omuteeko ogusooka musabaqatul imaam abasooka imaamu ku biyungo ekyo nno kiri haramu era ne swala efa musabaqatul imaam okusooka imaamu tannagenda ku maviivi watuuseyo dda tannagenda ku sujuudu nga gwotaddeyo dda omutwe kati nga gwofuuse imaamu we ekyo kiri haramu ate omuteeko ogwokubiri muwafaqatul imaam wala batambula naye abajjuluka nga agenda naye batukira wamu ekyo nakyo kikirizibwa era kitta essala ekyokusatu mukhalafatul imaam ate wala bamwawukanako abava ku maviivi ye nga lyokajjawo oba basoma bikiye imaamu abagamba samia allahu liman hamida nga yaluka agenda ku maviivi ate imaamu abagenda ku sujuudu nga yava ku maviivi ekyo bakita mukhalafatul imaam okwawukana ku imaamu hatta abamu batola salaamu nasigala nga yakyasoma tahiyatu nida kikendera nga 3 ekyo nakyo kiri haramu era kitta esswala ekikubirizibwa ku musaaze ye mutabaatul imaam okugoberera imaamu kyekikubirizibwa olina kugoberera mugoberere so si musooka oba kugenda naye oba ate omukeerewako ennyo mugoberere katulabe olwaliro hadithi zetugenda okutambuliramu naam Bismillahirrahmanirrahim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حديث جواب أبي هريرة AbduRahman بن سخر emunyenye Khaybar omukuba manyiba ummeeno bannantawunyikamu muyirimu atugambye nti nabbi atugamba sallallahu alayhi wasallama
idha ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minu al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Omumanya alisi hadithi eno okutulaga nti imaamu tunamugoberera bugoberezi mpaka ne ku kigambo amiina yalina otusooka, yalina otuduumira. Bwamala okusoma surat al-Fatiha, imaamu yalina osooka nti amiin. Bw'atandika nti amiin ne tuleka tumwegattako, so si ffe musooka oba kumulinda kumala ffe ne tuleka tukyogera, yalina otuduumira. Ekigambo ekyo kikulu nnyo, era mu kugamba amin tulina kubeera ku mutaaba, kugoberera, so si sabuku. Wabula ekimanyikiddwa ku kigambo amin sabuku kusooka imaamu. Abantu bonna kase bawulira imaamu gagamba nti ghairi lmaghdubi alaihim wala ddaalliin, abatannaba kumalayo nga basimbudde dda, yalina otusooka ffe ne tumugoberera. Atusookako katono ntumwegattako netugenda naye. Naye ekyenaku iffe tumusookera ddala ddala. Idha ammana al-imamu, imaamu bw'agambanga nti amin fa aminu, nammwe mutandika okugamba, amala baduumira. Kubanga bwe tumala okusoma al-Fatiha, al-Fatiha erimu edduwa. Surat al-Fatiha dua erimu edduwa bbiri, dua ul-mas'ala ne dua ul-ibada. Kubanga edduwa zaateekulwamu emiteeko ebiri. Edduwa ey'okunnyonnyola byetaago, sina fiizi, sina renti, sina kyakulya, ne dua ul-ibada. N'osoma busomye Qur'an n'otamunnyonnyola kubanga akumanyi, ate eyo yesinga n'eri ebbeeyi. Kifo ky'okukwata eddakiika 15 nnyonnyola nga bw'oli, sina ssente, sina renti, sina ki, ezo 15 zisomye mu Qur'an, kubanga byonna bye weetaaga bimanyi n'okusinga ggwe bwe weemanyi. Era ba anbiya alayhim salam bo gye baasinganga okukozesa dua ul ibada, akozesa ibada okusaba byayagala. Ffe bannakunkunya eddanga enswera z'okumugugu dua ul mas'ala, annyonnyola nsonga ze. Gwe tunulira bannabbi bonna gwe baakasuka mu muliro yawuzaako nti ayi Allah nzija mu muliro, teyasiinya na ku kigambo muliro. Hasbunallah wa ni'mal wakiil, Allah wange mmalira, ate oyo gwe neesigamidde kyengera. Nabiyullahi Ibrahim tiyayogera na ku bya muliro, abalabe bange bagenda kunjokya ntaasa. Nabiyullahi Yunus alayhi salam ng'ali mu kyennyanja mu lubuto tiyayogera ku bya kyennyanja wadde ocean mwe yali. La ilaha, yatandika na tawhid, teri kisinzibwa mu biriwo byonna mu butuufu illa ant, kujjako gwe. Eteeza butereeza ibada ze, yeerongosa bwerongosa wa Allah. Sina kyensinza kirala, sina irizi neegi wadde akatanga. Bo bannabbi bakozesanga dua ul ibada. Ekyennyanja ya Rabbi kigenda kumalawo, ate kinene, ate shark, ate tuli fenna. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabbi Ayyuba alayhi salam yalwala. Ayino bannange wetugamba nti Nabbi Ayyuba alayhi salam yalwala, fituluza gwali muzannyo. Allahu akbar. Esooka Nabbi Ayyuba alayhi salam yali wansimbi alina ennusu, yalwala ne batunda buli amataka ne bagamalawo nga bagula ddagala, ne badda ku apartments nazo ne bazitunda ne ziggwawo bagula ddagala, ne badda ku farm nazo ne ziggwawo. Yali yazaala abaana bangiko ne bamutamwa, ne beetamwa muzeeyi tumujjanja batawona, ne bagenda nabo. Katola okuba nti baali babbeeyi, mukyala we yali alina engoye n'ebikomo ebyebbeeyi. Ajjayo ekikomo kimu n'atunda ne balyako omwaka, kikomo eki n'ebikomo ne bigwawo.
nadda ku ngoye ze ezo dress ezebbeeyi nazo ne zigwawo. Nabiyullahi Ayyubu alayhi salam natandika okukuba akasu akaleetera bannayiba be okusenguka. Bannayiba ne basenguka ng'embeera tesoboka, ne bannayiba abaddako n'abaddako mpaka we yasengula ekyalo. Abantu bonna ne baggwa ku kyalo nga tebasobola mbeera nzibu nnyo, nga ku kyalo kuliko nabbi Ayyubu alayhi salam yekka ne mukyala we n'ebibe ebikapa emigunjugunju ebyo ebibwabwabwa matongo. Baasegulira ekibambulira naye kyewuunyisa mu mbeera eyo yonna yonna, obulwadde ya Allah, obulwadde bundi bubi, obulwadde ibaada. Yalina olulimi nga lutendereza Allah tabaraka wa taala, adhikar. Naye Allah aliga nti fakashafna ma bihi min dur, byonna nabimujjako. Abantu batandika okumawo ku kyalo mpola mpola. Abasembayo eri basooka nti nayiseyo ekivundu kyakendedde, ffe tugenda kuddayo. Ne bakumawo, ne bagenda nga bakumawo paka neyibawo waawo yakomawo. Naddamu n'agaggawala tayimuzi 10 okuva ate ku luli obugagga bwe yayina. Naddamu n'azaala n'abaana abalala. Eyo nno kristo erimu okuzzaamu essuubi ti oba wadde olina by'olina Allah n'abikuggyako asobola obikuddiza, temuli kantu. So semaali keetukomose kano kati nze mpedde tusobola okuddako, bisobola obikuddiza n'okusinga bye badde olina. Yamuddiza emaali tayimuzinga 10. Kristo eyo tulina okisoma mu bujjuvu, tetugisomye temugamba nti twagisoma nkonyako katini. Sagala kumpanda bigambo nudetera bizibu. Badde nkusigira kifaananyi nti boba ambiya alayhim salam bakozesanga duaul ibada. Bw'aba alina byagala okusaba Allah ayinjiwaza ibada zino. Ffe bannakunkunya edda kutotula nawunzika ensingo ejola nakutuukako n'olaba nga egudde eno yonna nnyonnyola n'emikono n'aginyeenya ati. Naye tekiri haramu, byonna bikkirizibwa, kyekirungi. Naye duaul al-ibada ne duaul mas'ala. Duaul mas'ala kwe kunnyonnyola byewetaago byo. Duaul ibada oyongeza maanyi mu ibada. Byonna mu al-Fatiha mu ebiri. Kyola bwe tuba tugimaliriza tugamba nti amiin, kuba mutaddeyo duwezi duaul ibada. Kati nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim zo ibada, tawhid, kutendeza Allah, kumusuuta. Ate ihdina sirata almustaqim eyo duaul mas'ala. Allah tulungamye nzije mu buseegu mu kukaba ndi mulyaza amaanya ndi azamanya batunungamya. Kati olwokuba essula eyo eyina edduwa zombiriri gyesembera ne tugamba nti amiin, Allah tukusaba oyanukule. Naye akagambako mu kukoogera imaamu yena otuduumira. Bw'owuliriza entambi eza Sheikh Saud ibn Ibrahim Ashuraim, Doktor, ayanguwa nnyo okwogera ye kubanga akimanyi mu basaaze mbamu batamanyi bajja mumusooka. Bw'aba amaze bw'ati al-Fatiha ayanguwa mangu nti amiin, akimanyi tujja kamusooka. Ate okusinga ku banne Basudais ne abalala yayanguwa mangu. Ate nga abasajja basaza ku haramu baba basajja bayirimu nnyo era beegendeza nnyo tutuukiriza enjigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'atuwa n'ensonga lwaki atulagidde tulindeko imaamu atuduumire okugamba amiin atwogere. Fa innahu man waafaqa ta'minuhu ta'minu almalaika. Musala muno mwetuba mulimu bamalayika, muno mu nsi mulimu bamalayika basayahin batambula bapatrollinga. Tuba nabo mu nsi muno. Mu nsi muno mulimu bamalayika nga batambula butambuzi. Baba basanze eswala oba dduwa nga beegatta nammwe. Bo bamalayika bamala kulinda imaamu n'aduumira, bo tebalinga ffe.
kyabira tugamba nti fa innahu man singa kakutanda amina yo nekwatagana abamalayika abo ababaddewo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akusonyiwa amazambi gwakulembeza. Singa kakutanda amina yo nekwatagana abamalayika nakimanya atya nti ekwataganye nabo, linda imamu akudumire. Kasita akudumira n'olyoka ogenda n'olyoka omwambalira naawe oba okwataganye abamalayika, kubanga bo tebakasobya. naye buli osanga nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akusonyiwa amazambi gwakulembeza oba omwaka oguwedde oba ogujja, bategeezamu matono si manene. Amanene njazi tubiyita ebikoola nti n'empewo ebifuuwa, era bibakuba bwe bityo eddiini yaffe yandibadde eva amakulu. Oli agenda bugwenzi wali mu bwenzi ng'ajja ku magalibi nga tayiminga amiina, ate amiina zirimu 2 mu magalibi, abakyalina ezambi nerimu, bategeezamu butono, bategeezamu buzambi buki, amazambi amanene agalinga enjazi, era ziguleda zigasiguukulula taubatan nasuha. So si kutagetinga yaumu arafa, kutagetinga yaumu ashura, kutagetinga za amiina ezo bwezityo. Ago amazambi amatonotono nga bwe tugende nti opapulapapula obwo empewo ebutwala, okwola empewo ebutwala, so si nti empewo yasitudde rock n'egiwulugumye egiraza. Kino ekintu kizitowa jamaani, balina kuleeta ziguleda zikatapira okinyeenya. Kyabatuga nti ya ayuha alladhina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha, abange mmwe abakkiriza mwenenyeewa Allah olwenenya olwasikyaddira. Taubatan nasuha yenyeenya enjazi, naye siga nti ojja kutayiminga amin. Damu hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. bamalayika betugambye abo abatambulatambula abapatrolinga baba ku mirimu gya mukama waabo. Muno mu nsi mulimu bamalayika ab'enjawulo baba muno nga batambula, era batwegattako mu bintu bingi, kati nga oluusi mu kwaziina, oluusi mu kuddamu nga mwazinya yaziina, bweba bagudde ne bajja bagwikiriza azaani, oba basanze salatul juma ebifo ebirimu irimu babyetabamu. Kyolaba okusoma irimu ngeri live, bwobanga olina omukisa okusoma irimu ngeri live, kyekisinga obulungi okusinga online. Online egendwako olwa bizibu, nga baganda baffe bali mu nsi z'ebyeyo bagenda kunoonya kyakulya, daraso ya live ogivangako, kubanga wabawo ne bamalayika, muba mutudde awo ne bamalayika. Tebajja ate kujja eri ku kasimuko nowayoza bintu atadde awo akasimu awuliriza nakunyangoje wano. Then newalla mu kusoma Quran al-Karim, bw'otuulawo n'osoma Quran al-Karim, bamalayika batandika okujja, abo bapatrolinga batandika okukuŋŋaanira awo. Gy'okuma okusoma ennyo gye bakuma okuba bangi, bw'osoma ekiseera nga kiwanvu nga beeyongera, time etuuka akafo ne bakajjuza nga tebakyajaawo ne batuula close. Kibalaba anaasoma Quran alina okuba nga akawo mukama yasenyezza, ne baba close paka ku mimwa gye. Then wabanga akuba akasu kabi ate bagenda, kubanga beenyinyala nnyo okusinga naffe. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti hadith enajeva anatugamba nti fa innal malaika tataadha mimma yataadha minhu bani adam, bamalayika beenyinyala nga binadamu bwe yenyinyala ebikyafu, naye ate bo batusinga kubanga bitonde buyonjo, bali smart nnyo nnyo. Abasomi ba Quran gy'okuma okulwawo ng'osoma nga beeyongera, space bw'ogijjuza nga batandika kwenyiga wano wooli. Naye ebyo byonna nno ssebo nga wakuliyetinze environment yaabwe,
si kusoma Quran waliwo kifaananyi ky'amagulu nyondo kiri kya president kiri kya jjajja gundi ekyo kyambaga awo nali Europe mu snow awo bagobye tewali n'omu atuulawo awo tubagenda mu bifo birimu bifaananyi obagobye bonna nali mu Quran al-Karim wali TV eraga TV ezimanyi zaffe ziraga ebintu sawa yonna batekako ebintu ebikyafu nali mu Quran al-Karim radio eyogera wali kuliko abakuba bigambo bwebiti kuliko abayimba ebyobunankana kyolaba abasajja ba Imam Shafi nga anasoma Quran al-Karim ekifo kyokka kyagenda okusomeramu yasuka nga kiwabudde akisetinge kikagali n'omutindo gw'abagenyi be fe tulowooza nze olukwatako Quran nga nsumagira shaitaani ze zijjuddewo w'osomera kati lwaki tosumagira ekifo wagenda okusomera kyokka ng'akiwa obudde abagenyi abagenda okulabikako bayonjo balina bye bateetaaga benyinyala sallallahu tusaasire ya rabbi naam tugende ku hadithi endala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أبي هريرة حديث يرزيكو إيراني إفاكو أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوس emunyenye Khaybar nakinku mu kusomesa irimu mu ummeno kakati wano agenze ku imaamu yennyini obwedda ali kufa abagoberezi atandise okufulumya amateeka amakakali ku imaamu ng'etteeka erisookera ddala ku imaamu obutawanvuyiriza basiraamu oba swala ya farada oba ya sunna oba kutuba oba darusi obusiraamu bwewaza nnyo okukaluubiriza omuntu wakiri gwe kaluubirirwa naye nga takaluubiriziddwa obusiraamu butwewaza okukaluubiriza omuntu yenna nga totunulidde eddiini ye nga totunulidde bwononefu bwe siga nti nolitamiivu ekyokulabirako okutula mu baasi abamu bannaffe atula mu baasi ye munene akasuka emikono yeegazaanya okakana olinga akatudde eri bweka tewasemba kiri haramu tula bulungi sebo sikwegazaanya bwegazaanya oti kakasa nti munna atudde bulungi gwe wakiri tula bubi obusiraamu bugaana okukaluubiriza kale ate bwe kituuka mu ibaada munda oleme kutamisa bantu ibaada wezimanyiza kukwatiza bukwatiza abantu tebazaagala amateeka agasookera ddala ofuga imaamu obutawanvuyiriza bantu kyokka ekyewuunyisa abantu kyetutagendereranga bulijjo byonna ebireetera eswala okuwanvuwa biri sunna tekuliko kiri wajibu wadde rukunu nti oba mpagi ekireetera eswala okuwanvuwa kiri sunna ye Quran esomebwa nga al-Fatiha ewedde yokka yewanvu eswala ate eri sunna kati lwaki tuwanvuyiriza abantu kubanga al-Fatiha yokka mu kusoma Quran yempagi kasita tugamba nti amin Quran eddamu okusomwamu yonna oba asome kyenkana ki yakyeyagalire era waliwo omu ku basalafu abatusooka abalongofu yalinga asaaza abasiraamu be ne bamugamba nti wanvuya nnyo n'atanga okusoma suratul Rahman ng'asomako aya ejeegi kati time yatugamba fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban n'akutama ate ne bamuyombeesa nabagamba nti ate mwagaye nti nsoma biwanvu kati kansome ayeji kati nasoma mudiha matani n'akutama era ne bayomba tikakyakwe gwasomi yongera muko tubifenna ebiwanvu ya Quran si mpaji si wajibu si kiki si kakwakulizo biri sunna nga Quran kati lwaki tuwanvuyiza abantu ekyewuunyisa Allah yakola ibaada z'obusiraamu zonna gye ziba zenkana buli ezibeera nga za gurupu nga mugenda kukolera mu gurupu zibala tezizitowa tewaliyo ibaada ya busiraamu n'emu nga tugenda gikolera mu jama ng'ezitowa teriyo ibaada ezizitowa zeza sunna katandike n'okusiiba ennaku ze tusiiba eziri wajibu mu mwaka ziri 29 oba 3
ate eza sunna zikola emyezi 6 nga wagambye kusiiba nnaku zonna za sunna ziri mu mwaka oba onakusiba emyezi 6 kyola tugende nti buli tuba nga tutambula ffenna lumu nga kibeera light kiba kiwawuka nnyo bwekidda mu yakinnoomu bwe zitoyanga bweoyagala gwomanya amaanyi go. Esswala eziri faradha mu lunaku ziri 5 ate eziri sunna ziri 25 mu lunaku 24 hours. Kati gwemanya amaanyi go nosala ziduha zitahajudi zirayiri kabliya gwomanyi naye ffe twagala ko esswala ezaffe ezajjamu. Obusiraamu buli ibaada wejjanga yawamu eba ewewuka bwejjanga yakyeyagalire gwezitoyo okusinzira kuki ku busobozi bwo naye kasa tusinkana nga tuli wamu katini. Babuza sheekh waffe wekitiibwa Sheikh Fawzan Allah mutukuumire hafidhahullah abayizi benga bamubuuza abantu balugamba tuwanvuye esswala kati tutegerewa nti tuwanvuyiza naddamu nti yonna ebiri wajibu mu swala ne mpaji n'obukwakulizo timuli mu kyakuwanvuya kati ogenda ku mavivi ng'owanvuyaki subhana rabbiyal azim emirundi egi ng'otuvuddeho ebya sunna bibiwanvuya esswala ya Qur'an yokka ebira tebiwanvuya esswala ate nno obukwakulizo bwo tebuwanvuya kubanga obukwakulizo kutunula mu kibula ekyo kiwanvuya esswala dukhulul waqti ebiseera okubanga bituuse ebyesswala ebisigadde obukwakulizo empaji ebikakatako tebiwanvuya esswala. Sunna ze ziwanvuyisa ezo gyazikola mu iyo ng'oli wekka. Kyava tugamba sallallahu alayhi wasallama idha salla ahadukum binnaasi falyukhaffif bw'asaazanga omumu abantu awewule n'atuwa n'ensonga lwaki atulagidde eyo oda efuga bayimaamu ba ummeeno bonna oba Europe oba Latin America oba North America oba Asia janguwa niwaffe mu Africa genda mu Australia eyo oda falyukhaffif wewula lwaki awewula aga nti fa inna fihim ad-da'if was-saqim wa dhal haja. Mu bantu b'osaaza abali mu masjidi mulimu abalina ebyetaago ebyenjawulo fihim ad-da'if mulimu abanafu ng'obunafu bwe oluusi bwa myaka mukadde oba obunafu bwe byeyakoze emisana was-saqim mulimu abalwadde nga mulwadde naye yazze alina okusiba salatul jama wa dhal haja waliwo abalina ebyetaago waliwo abantu ajja mu ssala ng'emmoka wagipaakinze omutima tegumulimu kijja kusangako obulabirwamu bwange gwe gy'omuwanvuyiza oti waliwo ajja okusala magaribi adduke nga balinze ssente deposit balongose omukyala leeta wasatu tumutandikeko tikanziruke aba agira ati bali bakima magaribi tikamala ogisika asumula suratul najimi ng'agenda abasumulula najimi ola najimi ne ku subuhi era eba yalaka bbiri naye nalabako omuvubuka n'akima mulakemu ku magaribi naye nno bahafizu abo basaasiranga mu bimu lwaki tubasaasira yamanyira osoma ogutundutundu ogunene kati yalaba ng'akatini kumbe ffe kyatukoze kiringa ba PhD holders abalina zi PhD abo nga wamusanze asoma we otya ebipapula nga zino zonna nga nnyingi aba yabimanyira tabiraba namu owa PhD nga atudde kusoma mpapula gw'otunda mu 2-3 n'osumagira ye talina kyalabamu yabimanyira. Kati bahafizu abo boolaba ekibaleetera otuwanvuyisa esswala yamanyira kusoma juzu 3-4 kati olupapula lumu n'ekitundu lulimu kaki kandi basumulule mulaka esooka ku magaribi bantegeere ti Kurani ngimanyi naye si kituufu. Abantu balina ebyetaago mu muzikiti omwo. Muadh bun Jabal hadithi eddako efanagana n'eno gye tulimu. Muadh bun Jabal radiyallahu anhu yakyasinza okukola obwa imaamu mu bifo bingi ku rijimu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasooka n'abeera imaamu e Quba kubanga gyazaalwa. Quba kilomita 3 n'ekitundu okuva e Madina. Naye kati waakwata ekibuga kyagattawo bye bimu tewakyali njawulo.
naye edda wafulumanga mu tawuni y'e Madiina noyingira akasenyi noguka Quba naye kati ebizimbe byagattawo. Awo Muadh ibn Jabal yasooka okukola obwa imaamu. Bwe yavaawo twafuna Fatih Makka mwaka ogw'omunaana n'amussa Makka naye nakolayo obwa imaamu. Ate oluvannyuma n'amugjayo n'amuweza Yamani nakolayo naye obwa imaamu. Yakyasinza okuba nga bamwapointinga nga imaamu ng'amwapointinga ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye nga akyali Quba lumu mu salaati subuhi mulimu omwami yali mulimi wa ntende ng'alese ategudde amazzi gayingire mu ntende ze mu nnimiro ye ng'abaze nti subuhi weeneggwera nja kudda nsibe. Nga imaamu agenda batabula Qur'an eva kuno n'eri. Omwami ono n'agamba nti amazzi ago gagenda kujjula mu mmere yange sizoni yonna enfe. Singa nsigala mu ssala muno kyeyakola ng'asalako eyiye ng'agenda asiba amazzi sizoni ereme mufa ajja kuba talimye kubanga amazzi amangi ate gatta ebimera. Essala bwe yaggwa basahaba abali ne bamugamba nti waayi nti gwe kitegeddeko nti Musa Kabega afulumye mu ssala nga tusaala. N'agamba nti fa innahu munafiq, oyo munnanfuusi ava atya mu ssala. Kati ate bano bennyini bagenda bamugamba nti gwe ssebo wavudde mu ssala nitugamba imaamu yagala oli munnanfuusi. Ekigambo ekyo kyamukuba wala omutima n'akwata embalasi ye n'agivuga mpaka Madiina ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam alope imaamu waabwe ow'e Quba Muadh ibn Jabal. Kyokka ekyewuunyisa yamusanga batudde ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yamugamba nti ya Rasulallah nina ensonga zange ezindeese. Nti Nabbi yalinga w'abantu obudde kubanga omukulembeze wa umma talina kukoowa olina okuwuliriza ono n'oli ne bamalira ebizibu byabwe. Kiki oyo yennyini akutudde awo n'amuyitiramu nalesa entende zange ntaddeyo amazzi ngambaze subuhi bweneggwera nja kuddayo nga sibe nagenza okulanga genda kujjula ng'olona emmere yange sizoni yonna enfe ti nenjivaamu. Naye kyannakuwazza imaamu wange yagenda munnanfuusi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatabukira Muadh ibn Jabal n'amukayukira n'amunenya. Aturidu an takuna fattanan ya Muadh, oyagala kubeera fitina, oyagala kuba bantu mu muzikiti, oyagala kulemesa bantu sala. Bwe yamala okunenya musajja we Muadh ibn Jabal n'afulumya oda efuga bayimaamu bonna mu nsi eno. Idha amma ahadukum linnas falyukhaffif, omumwe bw'asazanga abantu katono. Bantu balina ebyetaago. Naye mu byonna byonna ekyewuunyisa mu hadithi eyo teyanenya yava mu ssala. Gwe ate nawe toddangamu kuva mu ssala kubanga kikkirizibwa mu shariya. Singa oba mu ssala newanvuwa nnyo n'oggwamu obutebenkevu ng'ebirowoozo bina eri gye walese okkirizibwa ogivaamu. Okkirizibwa ogivaamu. Singa ejja newanvuwa n'otandika okuluzi ebirowoozo ne bigenda kubanga essala birowoozo ate biri eri wetandisa okweraliikirira. Naye okuvaamu kwayo tebavaamu noddawali nti kati kama tiswala ojjuza kibulayo. Ojjuza kikola ki? Kibulayo. Ojja bujja nniya nti nze imaamu muvuddeko ngenda kusaala nzekka n'ojjuza ekibulayo. Mulayini awo wennyini wooli. So si nti kati kantambule ngende eri mu kasonda kati kama tiswala Allahu akbar. Ojjuza kikola ki? Kibulayo. Naye ate si buli kaseera kubanga olwo bye tusoma ebimu ogenda otuuka mu muzikiti nga otandisa obikola. Buli wootuuka kati nasanga omuyizi waffe nga alina 12 brush mu muzikiti egyasinza bw'ati. Bigamba nze nabyo basomeseza. Bamubuuza nti kijja kiki oleeta 12 brush nti Imaam Kyeyune yatugamba bw'ati. Kyokuva ddi. Kumbe nze nali nsomesa okusenya mu BAABU siwaaki abajjukira omulyango gwogera ku kusenya. Ne tulaba nti ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesanga muswaki gwakati. Ffe ku mulembe guno bw'okozesa omuswaki ogwakati gwokka ojja kukuba akasu.
olw'ensonga nti bo bye baalyanga tebayitangako mu firiji, baalyanga fresh. Ate ffe 60% firiji, yogati, soda, juisi, meloni, enyama, nkoko, firiji. Kati nenga nti olina okuba n'emiswaki emeka, ogwa brush ogutuyambako okujjako olusu n'ogwakati, kubanga ate brush ena gyetatuuka olw'ekikula kyayo, ate nga kati katuukayo. Ye yakwata brush nga yingira mu muzikiti, bakimaswala tuli fenna bali baalyanga emmere nga ne firiji tebazimanyi. Fe waffe olwaliro oba oyagala oba toyagala kizibu okuwala firiji, onoolubeerawo oti. Ate eyo ekosa ina byetuleetera okuba nti akaswako fe ate katubamba, ate bo bakubasanga muswaki gwokka ogwakati gwokka. Kati bannange ba imam, okuwanvuya essala tekikkirizibwa mu Busiraamu. Oteekeddwa okuba nga oraa ahwali almusallin, embeera z'abasaaze olubeerera. Essala naddala ey'amagaribi n'essala eya ishaa'i aya 2-3 zimala, okujjako salatu alfajiri nga Allah batugamba nti wa qur'ana alfajiri inna qur'ana alfajiri kana mashhuda. Qur'an esomebwa mu salatu alfajiri eyo yewanvuwako, olw'ensonga nti Qur'an esomebwa mu salatu alfajiri ejulirwa bamalayika ba mirundi 2, kubanga tuba tusala akaseera mwe tusalira fajiri bamalayika babakola shift, abakuumye ekiro babanyuka, abagenda okukuuma emisana nga bayingirawo. Kati ofuna omukisa erinnya lyo ne liwanikwa bamalayika bameka? Kubanga abakuumye ekiro bw'abaggalawo fayiro ye aleka wanise Seka Yusufu, Musa, Isima tubalese mu fajiri, aggalawo fayiro nabali nalinnya lyo, n'abazze okukuuma emisana baggulawo fayiro yo, fayiro zaabwe nalinnya lyo. Kyategeeza nti inna qur'ana alfajiri kana mashhuda. Qur'an esomebwa ku makya mu salati subuhi ejulira bamalayika bameka? Bano baggalawo fayiro zaabwe n'amannyago, bayini baggulawo fayiro zaabwe n'amannyago. Amakulu bano baba balipootinga eri nti bano tubalese mu salatu alfajiri, ne bano banagenda okulipootinga bano twabasanze mu salatu alfajiri, n'ofuna empeera za malayika nga bakujulirako okuba nti wabadde mu salatu alfajiri. Ekyo nno kyannaku twogera salatu alfajiri naye nga muffe ani agisobola salatu atusaasire. Bw'olabanga salatu alfajiri eganye mu jama manyisola ziganye, ayagala okufunza essala otandika na fajiri. Omwami yenna bwe yala kutegeera bw'oyimiridde n'essala ze ewa Allah bali ennaku 7 otunulye subuhi zaamu zitambudde zitya. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. eyo aya eraga ebiseera by'essala zonna 5 mu lunaku. Aqimi salata liduluki shams, yimirizaawo essala ng'enjuba emaze okukyuka, eyo salati dhuhuri ne asiri, kubanga zibeerawo ng'enjuba emaze okukyuka. Aqimi salata liduluki shams, yimirizaawo essala ng'enjuba emaze okukyuka, ya dhuhuri ne asiri. Ila ghasaqi lleyl, ghasaqi lleyl yentandikwa y'ekiro, eyo magaribi ne ishaa'i. Wa qur'an alfajiri, then nayogera ne salatu alfajiri, salatu subuhi ey'okumakya. Eyo aya eraga ebiseera omusaalirwa essala 5, naye mu byo wa qur'an alfajiri inna qur'an alfajiri kana mashhuda. Yo salatu alfajiri ena qur'an empanvuko. Twaliko mu semina emu e Makka eyo ne Dr. al-Ustadh Saud bin Ibrahim Ashuraim, gwe tuyita Shuraimu wano, ne bamubuuza nti kati asaaza subuhi asome kyenkana ki? Nagamba soma pepa emu, pepa amakulu eno n'eno muzalaka zombi. Bwesukkawo kiba kiwanvuye nnyo ate kikimala. Ate nagamba nti wabanga omusomi asooba nnyo era nekyakikendeeza, kubanga wali abasomi ng'agenda tempola nnyo nnyo. Damu hadith.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم. الضعيف ye munafu, oluusi ayinza okuba nga munafu olw'emirimu oba nga munafu olw'obukadde, ate assaqim ye mulwadde. faina fihim aldaifu wassaqim wadha alhaja abalina ebyetaago, nga si munafu si mulwadde si muzeeyi naye nga alina byagoba, kubanga tubeera mu masjidi omwo era nga bwetutudde wano tetufaanagana bizibu, twawukana mu bizibu. Kati olina okulaba nti esswala ewewuka. Kyova olaba abaana baffe bamala okukwata Quran al-Karim baba balina okusoma fiqhu al-imama, okukenkuka mu kukulembera okubeera imam. Kikulu nnyo kubanga muyinza okuba nga muli mu sswala munda mwennyini ne wabawo ekigwawo ng'esswala erina okyukamu, so si kumalayo biwateeseteese tijasoma kuva wano mpaka wali. Waliwo ebigwawo ng'esswala etandise ng'olina okukwatamu. Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asaaza nawulira omuto ng'akaaba ng'ayaziirana, eddoboozi nga ly'amaanyi, nassaamu supiidi sallallahu alaihi wasallam. Nza okuba nga musaale enkuba netandika, abantu engatto ziri bweru nankani. Waliwo kati swala abantu bali mu butale, ebintu byabiresebwa bweru, bagenze ko bali kusaala enkuba etandise. Waliwo osoma kutuba enkuba netonya, abantu bali bweru wa muzikiti. Nalabako olumpozi, nalabako ku Sheikh Uthman Ngobi ng'akikola, bwe nakalaba wano inshallah ng'akola ekintu ekyo. Twali mu salatul Jumaa ng'asomye kutuba, enkuba bwe yalaga sayini n'agisala. Tuba tuyingidde esswala enkuba netandika okusoma, yagamba nti qul huwa Allahu ahad, n'akutama soma aya egi. So si kubanga okujja okusaaza ng'ejjumaa ng'eyo oba wetegese ti era kesooka nja kusoma wano ne wano era n'orivisinga mu Quran. Imaamu ali professional, ekitundu kyogenda okusaaza bakirivisinga mu Quran munda. Kebe magaribi, kebe subuhi, kebe magisha, kebe juma, kebe idi. Wadde wakwata node ne mukati osobola okupresentinga paper bulungi, kubanga Quran ena mutashabihat, zifaanagana. Jannatin jannatun tajiri, waliwo kijja jannatun, waliwo kijja jannati, teekeddwa okutunulawo. Naye oli yateeseteese kiyateeseteese, oba esswala etabuse yalina kimalayo nedda. Owulira nga bitabuse osobola okukyusiza mu sswala mwennyini. Enkuba nze ewaffe eri wali najja nankumbi, ebiseera biri byefudisa nebiki tya gaasi bagukiranga waffe bonna, muba muli mu sswala nga nanka bitandise okuvuga awo, abantu balina kusala nga batebenkedde. Kitegeeza kuteekamu ka supiidi. Fiqhu al-imama, okuba ne fiqhi mu bwa imaamu. Imaam al-Awzaa'i bamutanga AbduRahman al-Awzaa'i, bamuzaala 88 hijiriya mu Lebanoni, musajja mu Lebanoni. Oyo yali muzibu nnyo muyirimu, ng'ate Imaamu Malik yakwata engatto zoono kyakusaaga gwe. Okubanga Imaamu Malik yakwatira engatto olwo luyita lwakusaaga olwo. Imaamu Malik gwe tusomako yirimu ng'akwatira Awzaa'i engatto, kubanga Awzaa'i ng'ate ye muzibu nnyo muyirimu kano kaana. Naye lwaki tamanyikiddwa ti yawandiika bitabo, ate Imaamu Malik yawandiika. Ye Imaamu AbduRahman al-Awzaa'i teyawandiika bitabo. Naye mu fiqhu al-imama, Imaamu al-Awzaa'i byali atunnyonnyola mu bimu imaamu byalina okuba nga amanyi mu bwongo bwe, okuleka tarik fudulul mubahat, okuleka ebimu wadde bya halal, okuleka ebimu wadde bya halal. Obusiraamu bubikkiriza tebiri haram naye abireke, ekyokulabirako. Abafumbo baffe mwami n'omukyala bafuna obutakkaanya ne baddukira ewa imaamu, ono n'aloopa n'oli ne babituulamu n'abatabaganya
ne batereratereramu myezi ena ne badda ne batereramu mu myaka gumu ne batambula bwe batyo time netuuka ne bakita. Oyo imaamu yatabaganyako abafumba abo tagezanga naawe omukyalo oyo kigenda kuleeta ebirowoozo bingi ku mwami oli. Tekitegeeza ne bwe twajjanga luli ye nga abalabirala ng'afuuyira kagalo mukyalo wange mute amubbe era wabanga si muntu avunaanyizibwa akikubawo imaamu yamukazibwa mwe temumulaba nga yamwina nti wallahi kituufu kubanga tuba tukiraba yali afumbawo kati ate afumbe naye nga ekyewuunyisa tekiri haramu oli kuta mukyala amateeka ne gaggwayo namuwa naye ku bwa imaamu nga ye akireke kijja kuleeta ebigambo bingi. Weewuunya ekyo kyogera mu myaka 1300 emabega naye wonna we tukirabyeko kireesa obuvuyo. Nze nganze omusajja omukulu wonna we nkirabyeko ti nze nabatabaganyanga ate kati muwasizza bonna tebafunye mirembe bonna benaakalabako. Kakati imaamu saba kunyamba omukazi agira omusajja amanyi yali yamutanze ne mwetwalira naye omusajja juzi yajja n'atukonkona ekiro osobola okuwebako tulogwe nemubuuza nagamba ki kinaŋŋaana nabba mukazi we kyokka yamutanze nemuwoowa nemugamba nti temusobola mufuna mu mirembe togenda gifuna. Tikati nemenya tteeka lya sharia liruwa tikati oli omutima gwe gumulaga tiweyajjiranga obayambe batabaganye wayagala nga bitabuke butabuso twala omukyala twala omumulala. Weewunye ekigambo kya Imaam AbduRahman al-Awzaa'i enzala ye Lebanon naye emyaka gyada rahmatullahi alaihim jamia. Kale ni bannange obwa imaamu obwo twalaba nti imaamu taba imaamu tetumugobererako mu swala mwokka tumugoberera byonna. Kyobula imaamu alina okwegendereza. Tulowooza nti bwagamba nti samia Allahu liman hamidah nga tuvaayo byokka nga bwe tumugoberera mu swala bwe tumugoberera ne mu katale agula atya atunda atya awasizza atya abadde afumbiza muwala we bakoze batya omukolo tumugoberera byonna so si istawu watadiru. Era bayimbamu bafa tubasabiranga kalla banyweze tumugoberera mu byonna si muswala mukka. Era lyaga nti olaba imaamu yennyini atusaze yabikoze kati nze nkole ki embaga ya imaamu wagirabye nga agaba muwala we nti nagirabye kakati nzo ngamba koki amakulu tetumugoberera muswala mukka neeri. Kyolaya yatugamba sallallahu alaihi wasallam okulonda bayimaamu bwe tuba tulonda betutunuulira mulimu Qur'an mulimu irimu yennyini mulimu n'emyaka kubanga emyaka wegiwanvuwamu ate amalla gakendeera. Emyaka lwe giwanvuwa amalla ge gasaliika emyaka bwe giyimpawa amalla nga gaba waggulu olwakabuvubuka. Kati bannange ba imaamu kakoosa ku kakulu aya 2-3 ku magaribi 2-3 ku isha zimala khalas then salati subuhi owanvuye omuraja tebakukolera kuffe fa inna fihi mudhaif wa saqim wa dhal haja. وإذا صلى أحدكم لنفسه bakwadde omukisa wayagala okuwanvuya kasosala wekka gomanyi oba osoma juzu 2 oba meka gwonomanya bwolabanga tuze ntugamba owanvuyiza nnyo eswala y'ekiro ngomanya tuli balwadde yenna ayagala okuwanvuya eswala sala wekka. Ekyewuunyisa ekyo yakiyita falyutawil masha osalanga wekka wanvuyanga bw'oyagala bal n'eswala eza farada ng'osadde wekka wanvuyanga bw'oyagala. Yinza okuba yakuyiseeko olina ebizibu naki nojja osala magaribi awo wekka oba isha twanvuyanga bw'oyagala naye kasita oba ng'olina b'okulembedde manya mulimu abantu ab'enjawulo abalina ebyetaago ebitafaanagana twanguyize ffenna otumalirize lumu tugende. Ekyewuunyisa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakyasinza okusaza eswala esinga obumpi mu nsi yonna n'obuwanvu kubanga yasazaako magaribi nga mpanvu nzibu. Ye yakikolanga yamanyanga kati abantu bange yaliyanga abamanyi tebalina bizibu nawanvuya
naye ekirala eya nabbi teri agitamwa ti nabbi asaza bitutamye ani ayinza okyogera eya nabbi sallallahu alaihi wasallama kubanga afdalu lkhalq kyekitonde kya allah ekisinga ebbeeyi yo tebagitamwa kyobala ye nabbi sallallahu alaihi wasallama niwe kwanga kuwasa ngoyiza okuza bayi hafisa nga takomawo muwala wange nga bakakutema nabbi yamututte kayafumba wa nabbi nga toneza kunyiga musula musaala nga mwebaza allah tabaraka wataala ye teyalinaku byakuwoowa ebyo biki mahali adde mukuwoowa mahali yasasulanga naye taddaawo munampa muwala wammwe katulabe empisa zo tubuuze mubuuza kiki ye talinga ffe kubanga ffe tuyinza okuba kugenda okubuuza omusiraamu babiri nti temumuwa naye nabbi sallallahu alaihi wasallama obuuzaani era ngaonoonyaki ye yakkirizibwa nga bwaba alina omwana omwana basimagana akwata bukwazi kuki ne bagenda mu nyumba yaabwe eka haja abuuza afiso atakomawo aluwa ati nabbi tiyamututte ngaani ayinza okunyiiga muyinza okusala obulamu bwammwe bwonna obusigadde nga mwebaza allah okuleeta ekyengera maka gammwe ekiriko baraka ezenkanidda kati ne Qur'an eyiye teringa ffe kubanga ffe oluusi osaaza nga lwakumanyiiko emizeega nono kati yekyanga kyono oyalimbe bana batamumanyize nze oyanimba oyo era kyobalaba ne musala okukaaba abamanyi bakivumirira genda osaleeza ekiro okaabe wekeeyo naye wano kumuzindalo si kirungi okaaba waliwo masahaba ali awo mulayini akumanyi si kirungi kubanga fena tuseerera oseerera wano notereza wano yakuwola sente ze tozizanga webuzabuza ate mukati wekabyakabya abatusookawo balongoofu bavumirira okukaaba era nayo byowulira baseka sudaisi baani kaba kayise mbuyisi naye bagezako kanyiga si kirungi era bwe kiba kibaddewo olina kinyiga oba genda mu nnyumba yo sali sunna zeeyo okaabe naye mu lujjudde yabulabe kubanga abaana adamu baba batumanyi ajja kwebuuza mu mutima gwe nti ono ekimukaabya kiki ng'akola abcd ng'ate amanyi biri haramu sallah tusaasire ya rabbi naam bibuuzo inshallah Waalaikum salam. Singa mba nvudde mu swala nga bw'ogambye nensaba okujjuza ekibulayo nsigala nfuna empeera z'ejjuma eza jama ofuna empeera za jama ofuna empeera eza salatul jamaa kubanga watandise nabo era n'enniya yadde enzijuvu ofunira mu bintu bingi watandise nabo ekyokubiri n'enniya yadde ya jama olaba n'atazze azifuna yinza okuba yaleese enniya okujja okusala jama enkuba n'etonya n'alemererwa n'asalira eka era neyabazze ate olwo gwatuukiddewo ddala enniya kyekimu ku bintu ebyomutawaana ate ffe nga tukiisaako amaaso eyo enniya gyolaba nkulu nnyo ekufunyisa empeera nga tokoze ebibaadi nofuna newemufaanagana ne bali abali eri naye nga tolinnye nayo ekisinga okunakuwaza nekufunyisa n'amazambi nga tugakuteeko nowandiikibwako nti okoze ezambi fulani ne fulani nga tolikoze niya eyo eba esaaga ekyokulabirako omuntu nagenda okubba sente namenya seefu negaana nagenda aba azibbye kubanga alemeseddwa buki naye singa agimenya nemenyeka nazitunulako naga nti de allah sijja kuzitwala ate ezo mpeera obujulizi ku nsonga eyo ye hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama idha iltaqaya almuslimani bisayfihima falqatilu walmaqtulu fi nnari faqalu ya rasul allah hadha qatil fama balu almaqtulu
فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخيه. yatugamba sallallahu alaihi wasallam singa basiramu babiri basinkana nga balina ebitala asse ne gwe basse bonna ba mu muliro basobole bamugamba nti ya rasulallah ono ekimutwaza mu muliro kutta munne kitegerekeka alina ezambi y'okutta ate ono gwe basse ekimutwaza mu muliro kiki? yagamba nti naye addayo mu malirivu lwakuona musoose enniya y'ono yemutwaza amusinza bukodyo nino nadde kana harisan abadde mu malirivu ebitagambika ala qatili akhihi okutta ono naye no namusinza training enniya ono owokubiri ekimutwaza mu muliro nniya naye talina zambi talinatta ku muntu nniya. abasajja abaseegu atuuka mu kifo akubira munankani wamubuuza oluwange eno gyendi enkuba etonyawo tetonya nti lindako enkuba ekye ne balinda enkuba negaana ate obudde bugenze wewanga natera okudda nti wallahi mponye ezambi mponye n'okuwona ofuna ezambi aba alifunye alemeseddwa bulemesebwa enniya ebadde gyeri 100 ku 100 naye ebibaddewo byebimukoze eki bibulemesezza salatu sasire enniya si yakuzaaga ekufunyisa empeera nga tokoze ibada nekufunyisa amazambi nga tokoze ate mu nniya ekyewunyisa byo byonna ofuna 100 ku 100 kubanga oyinza okuba nga bwewandiza okusaala ku muzikiti mwandibadde obaho obuseereraseera mu swala bakusala makisi naye bw'otajja n'olemesebwa enkuba bakuba 100 ku 100. enniya ate ye ekola ibada neba nene n'okusinga akoze ibada yennyini. ekyokulabirako edda nga tusamba emipiira mu buto tiimu bwe yetajja babawa goolo meka? goolo 2.63 naye nge bakujja mwandibadde muzijayo amakulu singa tiimu tejja mufuna ebirungi bingi naye sebo tiimu ejje mugijjeko goolo 2.3 muvayo ne injuries okwezizumba okubeerawo kwakuno amakulu okuyita kawaweevu kisinga neyakoze tiimu ogikuba goolo 2 ne points nemuzijayo 3 sijja kusaaga okutya n'okubeera naye wano tebali tebazze nti kati mumwiseewo mugenda ku luzannya oluddako ne goolo 2.3 nti baasi ne ibada bwe ziri ng'oluusi wandigenze mu jjuma omwo wandibadde ozannyiramu kubeera ku ssimu ne bakusala max naye olwokuba toze ofunidde eri mu nniya allah ffe yatwagala lwakuba situwagalika yatulawo ebintu bingi nyo ebitwala mu jjana naye ffe situbyetaaga. naam Imam ngano kyatuwa kigula luggi ekyabasooka abalongo okutandika okusomesa kyali kikugasa nnyo kozi twaba twakolanga tutya oba ani ajjukirayo sijjukira mupi tujjukize olusi ki kale tewali buzibu basi kale tujja kukiddamu inshallah ekibuzo ekisembayo sebo omuntu kiva ku kyokkalina musola وإذا تليت عليهم آياتنا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا bwekuba nga okukaaba okwo kuva ku ntobo ya mutima amateeka gali ge basoma gamukuba omutima n'alowooza ku bintu bingi n'ateebereza n'akuba obufaananyi so saba mbagamba kati yajjukidde amazambi ge gamukaabya oyo ekyokukabira mu sola kirungi nite okutova mu ddoboozi kulukusa maziga ate bwetuka kwatusaaza negujja bagira olina okuba nga okinyiga nnyo nekiba nga kibula tekikubirizibwa ate wali abamu nga ye akaaba nesola nemulemera ddala ate ekyo kyo shiriki yennyini ate ye
kubanga kiba kubanga gyekiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusinga otegera Quran yandisoose okukola ekyo. Namulabako omusajja mu Afghanistan twali mu hijja ng'asaza banne nga basatu awo n'akaaba nemulima n'agwa n'eri kati ne bava mu swala ne bamuwujja ayagala kutegeera Quran kusinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekisoboka ekyo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.